Thank you for watching. Yona gy'osinzira okubanga otulaba suubira bitambula bulungi nnyo ddala. Yonna Mukama gy'abakuumidde tumwebaza olw'ekisa ky'abawadde ate n'obusobozi bw'abatuusizaako omwezi gwe tuli mu Ramadhan Abayisiraamu bali mu kusiiba. Allah abateremu obwangu ekisibo kyangu ate Mukama abawadde weather nnungi teri kusiiwuka mimwa kwegamba engeri enkuba gy'etonnya ente ate luma nnyo nga ku musana. Nammwe Abakatoliki Abaprotestant adde mu kisiiba kino ekyaffe Easter nga weegenda okubanga etuuka ate ng'eyitawo byonna bye mubaddeko mugende mu maaso n'okubanga mubigoberera aye n'ekisinga obukulu okuzuukira gwe kennyini Mukama azuukidde ozuukidde mu byonna by'obadde okola mukwano gwe tuleke empisa embi tuleke effutwa okuwulira bubi ng'omuntu omulala afunye okubanga n'abantu abamu tubalyamu enkwe ebyo byonna bikome. Yesu azuukire mu ffe tukole ebintu eby'omukwano ebirungi okulaga abantu abalala bonna omukwano. N'ensonga eyo gye njogeddeko olunaku olwaleero negatiddwako omwana omuwala muto muyita muwala wange olw'ensonga bebi ka bebi newankubadde bebi yafuna bebi Kreska saba babuuzeeko nafuna omuzzukulu okitegeera n'onfuula jjajja mu myaka emito giti jjajja mutiini. How are you? I'm trying. You're trying. Why? You're not trying. You're looking good. Thank you. Thank you so much. You're looking good too. Thank you. Kaita muzungu wange. Oh, take it. Mama muzungu aliyo. Ambi. Osiibye ki mu kusiiba kuno kwe tubaddemu? Nsibidde nnyo omwana wange. Yes. Lwaki mwana gw'osiibira? Kubanga mugonvu. Bambi. Yes, mugonvu ate aludde nga mugonvu. Abaana balwala, Grace abaana balwala. Mwatulaaliranga wano kawona ssenyiga ne kafuna ekifuba, measles azze, bisimanya ate smallpox. Abaana it is okay. Ate ka tulina infections. Tasimanya tugenda kukola infections. Buli mwana kimu bibiri alina infection. Kimu bibiri alina infection. Namusa infection kyeki nga teyali mu myaka gyaffe. Oba kintu kipya kize ku myaka gyammwe bacha.com. I just don't get it. Okay, let me tell you something. One day when toko tolo mwana mdwaliro, nemutala ogwokubiri n'ogwokusatu, you know infections nga ndaba kiri normal cause abera ina diarrhea at the same time nga vomiting. Yes. Kati nengamba infection chechi. Naye abasawo babuuza omanyi obalemerako naye ngo lindi mother like me. So you tell them and you're like infection gy'obeera ngamba n'ogingamba leero neruli. What is infection? Kuba nange kyali kinnumya omutwe. Kati oluvannyuma ennyo bwe namanya nti infection eno oluusi bwalwalamu alisi nsobola okufuna kagaliki wali mu katale nengirawo enti infection eyo nasooka kakkanamu oli kagezi nedda naye nasooka kubeera musiru bbanga ddene paka lwe nagamba no kale nengatibwako okulagirirwa bayimbi bannange my those guys were always there for me okuva mu kutandika kubaga new mother ofudde gwe naye tebandekerera nga babeera bandagira kati baganedda nange nnaliko bwentyo mpaka lwe infections ewe nagivaako nga tennyonnyolekeka okitegeera kuba omwana aba alina dios ate ayokya ng'ayokya bwe musujja kati kugenda infection ezo infection nyingi ate buli wamu the always tell you infections onaye bwe wali ng'okula naye bamama babagambanga infection mama wakunyumiza wakula otya wali mwana ali atya she's actually RIP taliiwo kati naye okusiza ku experience gyenfunye nandibadde nzirayo wa mama mukyala Nakajugo atoleka naye walwalanga waliwo abaana nalwala nnyo tegasagambye eddagala nga bekadde olina okulimbalimba ate kunnembalimba mama yali taafu oyo yali alina obudde akulimba gumu ebiri bwoba towulira ekisapatu onoonywa tonywe bwoba tonywe tugulube naye era still nga tuba tulina okulwana mami yatuzaala abaana 6 tuliwo 5 unfortunately yafa naye kyali kibebi yes kati bonna ate era nga balenzi yeffujja eryo olina effujjo sirina yadda olina effujjo omuntu akuti ka face ko alaba nga ye akawala kali innocent naye ajja ku side enkyamu ategeeza kaboy in you no yeah probably you're my mom ate twaze wano nga siso akolimba engeri gye nabeera ennyo mbalenzi mama we yanzaala I'm raised by a single mom ne jjajja masiri wa mama oli wa jjajja Misinde paka mkyalo Masaka kyana mukaka wanje wa jjajja so
I think I'm a mommy's girl. At the same time, the judge's girl. Mpulira kitigine kibeeraawo ate mubalenzi singa nalina ekyejo mami singa mami yali tankuba naye yali ankuba nnyo she used to beat me like anti efujjo liri egambye kubanga okulidde mu balenzi ng'atalaba oli muwala so ng'ayagala okukuzzaayo mu kiwala ng'alina kukuba moja sapatu mami what is very funny nze okubeerawo okujja mu Eagles omanyi omuntu eyannwanako n'okutandika ogaa nti put on dresses yambalanga abakazi mukulu Lutaaya ngabeera ngamba byobeera weefuula mbu olina ekibuli mbuno biki tobigenda bigamba ani wano you a girl olina okubeera omuwala toswa kuba mulenzi wano oyimba bulungi yimirira ku stage nenjiga n'okwambala akakonda I used to be a tomboy and nga bye binnyumira nekusomero yes nekusomero osanga abalenzi bawunyisaako ate abalenzi bayiikiriza nalako akawala kafunye kutubeere banenge bakucekingamu of course but nali ne fujjo ng'ate era naye nga mbaagala nnyo benabeerangamu abalenzi era nabakyambo wange somewhere somehow but nga ndi kanafu newaka mama nga tulaba ne Isaac naga mukube Isaac is your brother? Yeah, my little bro. Yeah. Naga kakube nenno muto wange naga mukube yategeera omulenzi omutakuba bulungi okufaananze nate kanange nakula mu balenzi nze ngene sekonde enzanya nze nga nfunya nako I know what you're talking about okunoonya ffene ate nze nagambanga ne bato bange nembagala naye wane waka balaka batubonyaabonya tugende erimu ne twekweka mu muti ne batunoonya muli mu muti nga tuleyo mu muti yes ewajjajjayo mu kyalo anti nga mami bw'atugambako tulaba mama naye ayomba nnyo atubonyaabonya ate nze nalidinga nga crew bakanzinzi bange bonna abato nga mbagamba tugende twekwekeyo mu muti so I was bakiyita stubborn. Yes. I wasn't stubborn. You are active. Active baby, yes. Nga omwana mujagujagu buli kimu akiraba ate abawala bwe batyo balawo abalenzi batawanyiza abalenzi naddala abalenzi kasibana ayagala okukwana abatasobola kukwana mango olw'ensonga bane fujjo kati mu primary nze nzijukira mu primary abaana nga P6 P7 awo bayagalanga okuwandika opapula ne kasita okampandika nti bwaffe walinga opapula n'okampeereza bampitanga muzungu nansooka ne ntukuwunyisaako. So how was your life like in primary? My primary school, I went to Chua Foundation, but my life was like this. Mu primary, I was Saiza Bukunda, Kalisizo. Ngatuna tuka Kalisizo back there. Kakati nasoka nensomera mu UPE. That was like a term. Naye engeri mami gye yali atwagaliza nnyo ebirungi wadde yali songa mama. Natujjawo bayitawo Kyamula primary school kati saamalako term nantwala ku Chua Foundation nentuukayo jjukira nze nalina okukulira bano kazini wange bamuyita Dio ne Isaac kati nga nze mukulu waabwe nantwaleeyo obulamu bwasinga okunkaluubirira mu primary mu boarding section kuba nagitandika ndi baby nnyo bwali bwaku njala byakulya nali ndya nnyo ebyokulya kivubi kulya kivubi omalawo mangu kati obulamu obulala obwasinga era okunkaluubiriza amazzi muganda nange twalina metroni oyo omukyala nazzamu nemusanga nemugane wali tonjagala naye we namuleka waali omukyala ng'akukeeza amazzi amabisi 12 ziba za morning preps moreover primary baby class naye baali batushapinga I know ufuke bahasla nawuliranga essomero lintamirwa kunaaba ku makya amazzi agannyogoga then nekyala ewaza enjala oli obwokulya buno bumaleewo wa metro n'ogenda okuddayo nagamba wawedzaawo wamazeewo okola otya nkwamu akafaananyi nyina nno akantu ke nnakola sijja kukanyumya wano kankeosiita nyina ke nnakolako awo lumu enjala yannuma mami you told me to jazz you lumu enjala yagenda nennuma njala bwe yannuma neŋŋenda nenoonya ekyokulya nga sikiranga enjala ennuma nnyo by then nali ndoza mu P4 kati maama tannandeetera byakulya yali mukazi ng'akyala nnyo bambi nga nkyalira yali akimanyi omwana wamma nyomanyi bamama kati
Nesanga obuberenge omanye emberenge nga zaguddeyo bati obutabwatusa nga zaguddeyo mu ttaka we bati nengera nembulonda nembulya nembulonda ndaba nembulya we nalwala wikinamba tulimanyidde tutayanga nebikuta by'amenvu ng'enjala etuluma n'obisanga n'obikwako ebikuta by'amenvu kyali kyewuunyisa buli kanaku mbeera nkijjukira ekyo kyannema ova mu bwongo nenga naye tekyakuyamba olw'ensonga tikati obulamu bwonna wabuyiga obulamu obuli kanfi obumanyi nabuno obwa hasla wenyini nabwo obutegeera. So I've been that girl and at school neyanza nnyo Chiwawa Foundation cause wenayigira ndoza n'okuyimba lwakuba nali neetya nali mukyambuyi nga nkyambuyira eno bbali naye nga bebangamba jangu wano okulembera oluyimba guba muggo omala kumpisaamu nendyoka nzija naye nga bo batikyaz bali bamaze okola nti olina eddoboozi nayimbanga nga wonoogamba waliwo akantu akabadde akatambula ku TikTok mboba biki like that one girl who knows how to sing in class simanyi oba najja ntyo okubanga mmanyi okuyimba but by then wabeerangawo obuyimba bwa bano ba Blue Theories nera Juliana wekume nenga omanyi mu primary enyimba oba oyimba buyimbi nga tomanyi nnyo you don't go deep in them omwana amanyi okuyimba kati abaana be bampointinganga out kati ate by then nalina best friend wange bamuyita Kate nga wetukuddayo eri ewaka jjukira yali asomera walala ng'ate bo balina troupe gye balimu Small Po biki babatwala ebweru kati oyo mwana nga yali yanzuula dda nno kubanga tuli ba baby kuba we yayimbanga ngamba oyimba bulungi naye nze nga si byendiko then oluvannyuma we nzijaawo ku Chiwawa Foundation ne tutandika okuyimba I remember twalina akayimba kagamba sima batugamba tuluyitaayita lukiro lulira ku nkoligo twasobera ffe ne tutambula ne tunoonya ekituufu twazuula ekitutambuza we twali nga tunoonya amasomero bane singa ssenyiga tannuma mami mbadde era ndiwula twangamba nogasinga nange ndi muyimbi singa sifa ssente naye mama gano oyimba muno ga mukama nkabiraki nfudde so bambi abasomesa bamutanga naye era we nali mu primary sijja kulimba mami mbu nali neezudde no nali era sinnaba oyimba mu byafujjo ate nga bo bakuyita n'okulembera oluyimba ogenda ate vidiyo bweyagala okakase maama wo bwalwawo kutuuka olwo nga weetanga tatanga simulya mu picture kansooke nyumya ebyamaama byamuzeeyi nja kunyumyako byemmanyi kubadde byali brief watolina amagezi byali brief eyakyo kituufu ngera omwana I grew up with mami and jajja bali mu picture yes and I loved them singa we bali wano singa bakuba endongo era gye bali bonna basanyufu I think even nera mmanyi mama we najali she's happy alaba kawalake bambi so nga mabi wajja ku speech deno oyongeza nabo yayingirangawo ajja n'emmere erimu kalya omanye olulagala mwe baasibiranga n'engamba yoyo yuyu yayingidde Scovia onenyongezaamu mami yali Scovia mami Scovia ng'omufaanamu asimufaananamu nze yeye wow nyina mukwano gwange atera okuŋŋamba maama yajjanga wano ng'eddoboozi nze yeye ese yali muyimbi waba alina eddoboozi ng'eriryo twali twogera kyekimu naye unfortunately yali tamanyi yadde ogeegenya wadde mu church bane be bayimba bafulatinga baagazi bafulati alinga kalibbala era newe I even wonder how I came up to be. It is God. Simanyi na gye najja kitone because bwe ntunulamu ne wa muzeeyi ndozibanga juzi bwe bakaŋŋamba awo mulumbe ne baŋŋamba muzeeyi yali ayimbako mu church but of course era namuwulira juzi we twatandikira connectingirawo ne mugamba wali oyimba omanyi muzeeyi wa oba omulabe kale okulwe omubuuzabuuza ebintu bingi osobola connectinga nagamba nayimbako mu church but I also don't know ne mbuuza mu bajjajja wali omuntu eyali amanyi okuyimba naye nga nabo bamunoonya tebannamulaba olumuconnectinga mutya era ddi era nani connecting when I left to Chiwawa Foundation that was my primary then joining a Kaboko SS with that best friend of mine Kate kati yanzuula nga sinatuuka ku muzeeyi yanzuula n'agamba guule buli we tugenda okumayiminga you're so active olugule yani nze kenyini nze Grace Kate mwagadde kati Kate yeah she's been my best friend since my childhood twakula tuli tuti nga babeera wano babeera wali omanyi bano
obadde olazeewa wa Kate Migo naye ewaabwe oyenjera ki so that is the friend I'm talking about and I was actually the matron ku mukolo gwe juice. That is so nice. Yeah, sure. So kati yanzuula bambi nga sibiriiko kuba otujoyinze secondary ebyokuyimba si bye biri awo mbuno bambi eriko nnyo obaki naye ng'omwana alina engeri gyampushingayo kuba ye yali abyagala nnyo tuzina bwe yagenda mu America nga bagenze n'ezo troop zaabwe mama yali tabyagala of course yali tayagala kuwulya kigambo kuyimba nga gaakale bumuyimidde ku ssomero byabayaaye so don't bring that wanino tolina kyongamba kati Kate oyo nangamba omanyi kye tugenda okukola ewaka ye waabwe bali supportive mu bintu ebyo lwansonga bali babawayo akasente abazungu ng'ate asomera bwereere mama n'agamba oli bamuweerera gwe ku sente yange gy'ozannyirako mbitegeera sente yange ey'ekikazi oli mugyonoona ne mugamba manjala asomera naga togenda asomera kwera essomero kozi yali down ng'ayagala kuntwala she always wished the best for me that is why mu camera njagala nnyo nange omwana wange muwishinge mama wange byanjagaliza kuba ebisinga oba oliawo nabituukako. You want to be the best mom. Yeah, I want to be the best, just like my mom. She was actually my role model. Nga wanyiriza wamu kuntabukira. Anti ngayagala oveemu. Yatabukira nnyo ng'akisusa mami. Ngasinga kutabukira nga kuki? Of course ebyo by'okuyimba. Kuba yakomba kweyima ne bwe yali avambula mu bwensi eno, that was like 2 days before. Kubanga nga omanya abaana b'effujjo waka. Nga atuyombesa ne tukane tumumanyira ate yafa abruptly kuba mutwe gwe gwamuluma n'afa kati twamurecordinga ku simu era ne tubisigaza nze n'Isaac twali balalu nnyo nga very stubborn omwana mugambye adde yasome aganye agende ku university aganye gate so ebintu ebyo byannuma nnyo ne mpulira nga ndi somehow guilty. Wakoma class shi lwaki yanyogera kati mu vacation yes form 6 we mayukire nnyo naye yannonanga okusala marodi nga nkutte wano matu bayiga matu tugende nga nnona ate yali ta giving up kuba yangamba togenda kunsobola I want you to be a traffic officer not ebyo ebintu bye by'ekiyayi abonabona nze n'okumanya Kenzo namumanyira kujja live yannonanga okujja live najja nakutyambuwa embooko mbantu live ali akutwalayo ate ani antwalayo nage nali mbeerawo kibuye twali tubeera kibuye neetambuliranga bigere toyina za munanasi gwa 5 ofune zirinya akatakisi akakutuusa wali by then zalingana za 5 naye talent calls ntambula nenvawo nengende wa Rinex nenzikiyeeyo nga siri mulalumbi no babasajja bati nenga nyina ekirooto ngamba bannange njagala nga mpulira ngamba naye muneyoloza nga bakulaba kati ekirooto kino waitokiwulira nga Kate yakikuwulirira kati kirinyadde ku mutwe mukulinnya ku mutwe wa wano ngende ekako abaana nga basudiya nzali nenyanga ku ntebe nali neeyita musician forever mpulira Maikako ogize Masaka munzijukira buli we nalaganga kati Kate akinsigamu wano musinia wano tumayininga wekume obsessions kuba nange wendi kati nga tubeera tutraininga ku weekends ku this daily gundi kuba yali best friend wange tuva mu jukira ye baveri mu US nga babawadde buno obumanyi buno bu CD player yes sibirabangako ndiwe eri omukyalo Kate naye yali yabeerawo nnyo she was my best ngagamba Grace uliza kana akayimba kati ate Kate ngayagala nnyo okweyimbisa ate ng'ennyimba azikwata mangu kati nali mukoppa nnyo oyo omwana yali role model wange kati twasulanga ku deka yemu corridor yaffe ebeera clean tubeeraawe naye nga nze ndabika nenyiga nnyo mu kirooto kya Kate kino yeyaziba bane dream nakikuseeringira because yalaba nga gwokirina kyayagala anti we twayimbanga abaana ba form 6 nga batuwaayo 5 ne bakufuuwa biki sweets wallahi nga basinga kuwanzi nali simanyi nti mmanyi n'okuyimba naye okufuuwa ennyo wano ngayinza okuba nkikuba ng'agamba amazina maganda biki n'obufaananyi mbuyina mami next interview nzija nabyo byonna nagikuwa kituufu abantu bakakasente tutandise kati bajja tuyisa amaaza kumbe ebirooto twabigoba kuva dda myaka 20 mu something tuli wano yes so Kate n'aŋŋamba Gure omanyi ekyamazima buli we tugenda yawuliranga bubi naturally obujja bwa buli muntu lwaki buli we tugenda okuyimbiramu abaana ate ye nga mulungi kunze nga kayina ne figure ennungi I appreciate that even now kati naye nga nze mbeera eno mabega we trainer kubanga omanyi oli backup yes munenga abaana banzijayo kuzamala muganda wange yalina mu form 6 ku ssomero lyerimu naye muganda wange natandika okuvimba kati ng'ate nange ntya Kate ye role model Kate n'atuuka n'aŋŋamba one day
na hugging n'akaaba nnyo twali tuva ku kisaawe n'agamba Grace sisobola kuyimba but please go ahead, I'm your fan now. N'agamba you're my fan, eh? Yes, natandika okuwaga when najja confidence paka kati siddanga mabega. It was because of her, because mwena back up and your real friend. Yes, nakulaga nti kyekyo nga yes nga nebampa sente biki nga mugaketi zizi kusomero mimes biki n'agamba Grace sisobola. Unfortunately mami n'agamba muddeyo okusomero kola ddalu ne Kate nanzijayo nantwala ku St John's Kaboko nabuleka ku see you. Yes, nengenda ate eri nensangayo bamuyita saazi nayeyita Bukachimi. Bukachimi akola ki? Ali eyo muyimbi twali tumuyita Devi. Emboozi yange no mami mpanvu eneeja mu kamera eno. Tito yali amanya otyo. Onina kiwedde n'omufunayo Jimmy. Kati okugenda awo Bukachimi mami gye yantwala ati yamanya nti ate akutankudde butankuze. Nasooka kunoonya kwaya. Nti otegedde. Madame Bonge yali ekyemu waffe munnaye ngenze mu kwaya neeyunze mu kwaya ng'akaloboozi kato naye era omuntu omuyimbi tabula. Bamuwulira. Abaana ba form 6 form 4 biki jukira ndi wa form 1 yali third term joining out over second term. Madame Bonge tuyimbe Madame Bonge ate yali mukazi mukambwe HM tandise okuyimba nenyizenyizaawo mu kwaya era kirooto nga nkiwulira because of Kate. Nengena nenyingira kwaya nenga mansobola okuyimba ne bagamba okay batugezesa ngo lwayimba nga bagamba yingira kwaya ngatandika kuyimba buyimba b'abakatoliki anti sibeerali y'abakatoliki kati nga omanyi ngenda okulaba Madame Bonge yajja okulaba abaana abayimba ng'agamba omwana oyo yagenda okusoma ebyetaaga okusande. Muchachi mu service tuyimba nyimba z'abakatoliki nyingi nnyo ze mmanyi mutwako kati bineerabira oluusi namugereka tuwe birungi tweyanziza by then akalowoozi kaali kato munnange nga Madame Anonda ngamba naye nali ntyayo twalina father Deus Dedit Luyimba's ngali very funny olwajja okulaba kwaya ng'agamba oyo ngamba nfudde naye olwakuba nali mujagujagu I just came up and it was really easy ne bampa oli katini okufa nga ndi mumpi bitya ndi musiwo nkulaba okufa obufi ola kati nsonda kati gaizoe bati tukikusaba ai mukama otusasi nkategedde byetaago. Yes, ngeri boogera ai mukama biki abali mu makomera obasaasire obasuula suwenje. Yes, kakati olwatandika okusoma ebyetaago ne Sunday janga bannonda n'endala ate jjukira nenfuna confidence okukakkana nga ntandise okuba omukono gwo gwannema okuba omukono n'osikamu ebyo byo abaana baali balina akabuli nga ate nange eddalo nnyina lingi nga ndaba nja kulwanagana nnyo nabo ne mbagamba I can do all the singing n'okulembera ennyimba naye omukono kiganya ne banziza wali nga nze nkulembera obuyimba obwo obumanyi obwabakatoliki toyina kooleeta nga sikamanyi netuyimba nga jukira nze nali Protestant nga ndi musomerera abakatoliki of course olina okutambula neki ate waliwo okumanya obuto busiro olwo nekweka nga wansi we katanda bino betuuki nga wansi wobutanda muddeeka wansi nga toyagala genda mu maasi otulo tukuluma waliwo novena naye ogimanya eyekawungezi nemuva mu kiraasi weekoyedde ate nga bali abasista sapule nga mukambwe akwata kutu bwekiri ne bakuswazaswaza kati nengawawayi naye banyamba yes kati senior maze form 4 nembaka wa masomero ge natagalamu nga womanyi wano bagobye wali ziganye nogenda yes gali awo mangi ne wane nankulabe global skills then until when na joining akako SS mwana gwe nankulabe wabeerayoko sabeerayo naye muganda wange yali asomesayo kati mama wange anti mama wange olwobangobye abaje bangobeyo mu nnyendo nebakwata mu kibuga mama nantwala ennankulainaga kati abeere wano jukira yali yanzisayo anti kasita namaliriza form 4 mama n'agamba Masaka tekuntwala ekako I found good friends in Kako. I found a very good guy, his boyfriend. Awe njagala awo. Frank Byaruhanga nabeera mukwano gwange nansembiza naye nanyongerako confidence olwo nga Kate yali kimanya
kati kesi Frank ate yayogera okubugambaawo you're beautiful bichi your voice is so sweet. No, we were best friends, but later on iranga omanyi we were bestie for a long time. He told me, of course I was because I was beautiful. True. Yali alimba. Natubeerawo, but you know it's cool. It's never serious. Maybe if you wembanga muli ku PCM. Frank yali mulokole nyonyonyo ngabira mu scripture union ate yes chairman students council. So netkwatagana ate nga nze byange jukira nali mu interact club kati ngate Frank try to nengije takwatagana naye ye nga njagala no matter what na mkwano gwange. But ebyali awo byali bingi anabikako babijjukira mwe couples bawanika ku bisenge nedda no warrant babanga couples zali wetu temani Frank ajja kundaba agaye Gracie nemutala Frank tumutumiddeko. So he was a good boy. Omanyi wemba building a couples essomero, it doesn't mean you just have to be kuba ye muntu yekka mu ssomero gwe bangoberako coupling ekipapula n'enkitunulya nga simanyi bwe ngenda kinyonyola mama wo anti katanfe manyi wayajja nasooka ne nkyogende waka we nayogera ne baganda bange nga buli gwe ŋŋamba munaye saba kumperekerako tugende ku ssomero nga buli mama Grace nange mama mutya olaba asamba ffe bantu bakulu about bwana amanya nti wazze ate nga bya coupling naye nali sikimulagangako mama wange nakola buli ddalu n'eryokuyimba yayitawulira nko nti ne gwe yateebereza yamutwalira yamutwalirawo nga tuli mu holiday yamutwalira namuga jangu gwe sebo ovuga akagali boyitawo jangu oyagala ki ate era yamfollowing nga ngenze okusoma ebitabo wali eri ku ssomero ogenda nga akuswamye ng'osirika ate nekyayali mukambwe nga mutya. Do you think mama okuba omukambwe kyakuyamba okukola oba kyakumenya? Kyanyamba, of course mbiraba kati kuba kati nange ndi maama kati obiraba ndabanga malako emirembe nga mpulira mu mutima ntama kyova namuddangamu nga buli we muddamu kisapatu ku mutwe kigatto oba kyopapa oba mulawo nakyo ŋŋamba she was a soldier woman. That woman yali mukambwe ne kati kufujjole walina senga twalina maama musirikale bwatyo walifunyumiza nga bampadde ekipapula kya coupling bakimpa kako Mr. Sentongo ekyema akimanyi ne bampa coupling ku baana be baali abadde ewaka nawulira nga nswadde mbulamu bwange bonna nga mama wange coupling nomanyi kyenakola kyenewunyako oli omukazi. She was a very beautiful woman n'omutima omulungi lwaki bwena ebyannemerera abaganda bange baganye okubaawo nentambula bulungi nengenda mu kyalo jjajja namukuya namuga omwana ali wano ne jjajja saabi mugamba nga ndaba binswaza ntandika toyagala abasajja kali mumagye naye neŋŋamba tewali kyakkola nina okudda ku ssomero naakolaki nga tugenda kwaliko ne Gladys by the way yafa nga tugenda bulungi nga nkwala ekipapula nga nkiwaayo jjajja yali tabitegeera mama yatuukirawo enkeera bakugobedde ki mukazi nakasasula school fees mbonaabona bwe yatunula ku kipapula okumanya mama yali yeebuzaabuza yali musomesa lwaki yali alowooza mbu coupling takitegedde teyankuba yadde oluyi ng'agamba etuulaawo bagambye oddeyo wallahi kola namwewunya oyo omukazi yamanya nti ajakutankuula nedda yali tatya ddenja ng'asobola okuntankuulira anywhere anti yali amanyi nti wakuba I don't know why olw'ensonga nti omwana ono abadde alina effujjo bujongo omukuba ebino ebirala kati era bwona omukuba ku kyabalenzi anza n'okubula awaka. I don't know because baite bamuwanga complaint wet olwo no baba form 5 third term nange mama ngajja twabe wakati ayombye bulungi wali tabu atadde wakagome square mutuka ku ssomero tutuuka ku gate kenulaba omukazi akyusiza face twazekumya bulungi mami n'ebyokulya binsibiridde lwatukolanga nga Franka yaliwa yamugamba baba ali alina muzeeyi we ngamba osobola omumpitako wano nga sagana kutuuka wali ekyomata nengere Franka wamuyita ate nkola eki bankubirawo emigere nga Franka mama nga abadde akwagalamu wali muzeeyi we n'agamba by the way yajja na uncle we ngamujasi naye nga ali very calm. Oh, this is the Grace, okay. Uncle Gasimi ka Grace. Nedda. Sai tosala mugamba kutoko mukamami. Simanyi nange kyali wo. Ne mpita Frank naja sense okulama mama namuga tomboza. Mukulu munange ndoza kati ofuse mukulu munange naye. Omwana wange omwagala tomwagala.
franga natandika mami nzibe batugamba bonna batuwaiza naga atambulodde wali namuga agenda nva maaso ngamba nno wayinza okubaawo oluyi olwo assembly naisibe assembly yatuddedde essomero lyonna abaana nga bangi batutuusa wali nga tulinga ebyonzira ne tufukabire mutuulaki bazadde beswaza abatebeza bana senior one senior two abatunuulidde oyo embarrassment sigiri gyerabira obulamu bwange bwonna munange esinga n'okukuba ne muto wange nga waali Allahu akbar mama ze muto wange yajja atijjukanira ku muzeeyi namuga deri kakati abazadde bonna baali kambagayo baana bano omugenda bakuba kyemamaze okwogera abazadde bagenda kuba abaana kwasembu sasa ne bagamba nze master gundi njagala nnyambeko mama genda temunyamba mumpe omuggo afungisiza akagomasi maama wo agenda kwekangavulira yagaa temunyamba omanyi kyandiko oli munaku tomanyi nnaku yoyo olina kitaawo mukazi yannangira abaana bawulira bonna nakisussa ntunudde bwe nti mufa kyokuŋŋa kigalamira abazadde babala babagamba nga gently omwana form 6 which you're bragging nga kusomero musician forever bakuba musician emiggo nga givye nokutamire mangu najjamu n'engatto musician forever bakubemu be forever bakuba musician forever alinalinga diva musician forever bankuba emiggo wasigala kyeki ate nga yajja takindaze nti bwakisinga najja ngaakuteekamu mu muud obeere nga manyi tekigenda yakuba emiggo nasukuma eri mu ntebe obusikati bwonna n'abuyuza nyumiza kati maama agenda wasigala ng'oli kyakimu ate yandekera yadde omutwalo n'atambula naye egenda abaana diva bakyamulabawo diva yawiwa diva yakigwako naye era nga omanyi era nze kuva dda nalisita I've seen it all bwakyali kiswaku senior 6 ekomawo nga osomye bulungi of course nasoma bulungi nenvaayo maama wembadde kulabira struggle eyo nga tennafa rated next azze Coca-Cola ojja ensozi anti oliiza ebigambo bino wamanga nali ntambuza butogaawo ekibuye n'okubutambuza nali sibwagala nga ndaba binswaza yes naye nga buli mulimo gwe bantwalako buli wantwala mukazi wattu nga mpulya sigwagala nga omanyi amalala ago diva nze njagala kuyimba muntu ali mu kuntwala mu bino simanya noonye eno mulimo tunoonya mulimo I did not stay there tambuza akatogo kakati oluvannyuma ng'emirimu gyonna gimulemye omwana buli kadde tubeera mu meeting yayitanga baganda bange mujje tutula omwana nsobedde kakati baganda bange ne batuuka nabo ne babimukoowa nga batumanyi kuba twayombanga kati ku musanvu oguddako eddakiika nga ziizo nga twakwataganye edda ne maama wo ne mama wange ayinze kawalaki yali alinanga ne wanaakola atya endabirwamu ye nga naye muzoganya naye nga ye akimanyi akaana kange era nga oba omwagaza obulamu n'eddembe mukwateko ku mwana we yamwaga omwekubira anti ng'asobola okukulumba n'akuwa tebusigaddewo ne bukwata ettaka bannange olwali kisinga okunnuma media kubanga teri ku mama wange mwandinyumiddwa nnyo she was very sweet naye ng'ekikwata ku baana be atabuka yali singa maama abangengo omanyi nkoko ku bwana bwayo ebira byonna ebikola nekwata bwoti olabe kakasongemu oba owedde ate ng'osobola okuleetebwako olugambo noyogera n'omwana abikutuuza mulaga naye gwe buli kadde omwana wange yabeera omubi okitegeera naye kati golowooza nti maama anjagala nnyo kankole eddalu ndowooza yanjagala ge mazima naye era singa yanjagala nnyo yandibadde tanzigunda ati gwe kwagala yeraavu yantuusangako obuvune bungi mami so kati akutula mu katale okutunda emmere kati ntuuka mu vacation njagala kwebakawaka nakulaba tv ku tv no ndabako ki walingako akayimba kaddakaawo mbaba oluzungu bwonna bundi mutwe ng'ayinza okuyingira n'akwata tv n'agisambasamba n'agamba kino ki tv oba kyekikumazeeko emirembe nakyo kati kyasi tambula ogenda kikuuta bino ate nga n'emirimu gyawaka she was always harsh but oluvannyuma ennyo n'agamba yalina mukwano gwe nga nfanfewe bamuyita hajat wali awo ekibuye mu katale we ŋŋendayo ate eyo mbamwenye kuba ndi mwana wa waka yo tebalina muyimbi mulala gwemanyi ate ne bw'osobya otya eri mu katale k'ekibuye sisobya mwabo bagalaji mwe notwalanga emmere nga ndi doogo ndi wano tebwakwananga obwana ate osobola okunkwata boti kabina nekuwa straight away kubanga ne nali nkola dayisi byagala kituufu nga nyino bikola kubanga muna maama kyayagala mbigana kuba emigere yajinkubanga balaba ekyewunyisa munne tebakula weebali munange bwe bibeera munange ntuuka maama agamba byonna biba biganye kakitegeeza tudde muki ogenda tambuza akatogo kanegayirira jati
nensasira mama wange mukazi wattu akalatukana n'ensi okitegeera tebakusasulanga nga babesasula ne mama nga yazitwala baggwe zalinga zange nga tezijako yadde olukumi naye nga saagala byakatogo kati ng'ozikola muki kino abaana abato sina sweet luli obadde onoonyeza ebitaano bya Katonda nga tobirina ng'ayagala obeeremu n'akantu mu nsawo nemadaringa nnyo yes n'ekirala I always wanted some things like lipstick good thing yangulira essimu yalaba ndowooza ndi bulala nangulira essimu n'agimpa sosako airtime kati nga nteekako ka airtime mbeerako nenkubira ku Kate ne mugamba neegye tuli eno mu hustle bityo so I think I loved the fact that she loved me nkiraba kati okitegeera so ebyobutogo nga naye bwenkuleetera emmere nze nensanga nga amasowaani tegali we nagambye gateeka maama bakasitoma ngo bayisabo nalinga mbavuga speed ati nabo nga sibaako ate nga nze bammanyi obasobola bagalaji beetagamuko ku speed baali beetagamu speed nga natambuza obutogo seba bamanyawo ekibuye kati obwo buvaamu ddi oyingire omuzika kuba we twali tubeerera ddala awo wenyini nyina wamuzeeyo twali tupangisaawo kati mba ndi ku TV ngenda olaba yawala TV emu sigala gimensioninga nga tituli ku mboozi yaffe wano kwaliko akalango rated next nga akalango kali tekayinza kuleka mu nnyumba bwoba oli eyo ng'olina ekitone osobola okuyimba you can sing it rated next sing it tukomyewo season 2 kubanga yazooga ndoza yali ba Jackie Chandiru awo nategeera ne nga kiwedde ekirooto kituuse nali ndaba kiwedde nga tete banana kunonda nogamba mami ngenzi aye namugamba nga nsobola bimugamba nadduka budde nogera no registering ku registering nno ng'olina ssente omutwalo ogukujja Kampala okukkirira e Masaka kubanga e Kampala nagenda otuukayo nga layini eva kuno ne kuli ne ngamba nno wano eri mu kyalo nsobola okudduka ewa jjajja nemba nga nvayo ne ngenda e Masaka nenyimba kuba baagala tuli mu regions Arua Masaka luddawa ne ngamba kiwedde jjajja ate jjajjayo Kampala mbuuza ovaawo otya mami kasente nabadde otunda akatogo sente ozitadde ate nzitaddewa nali sisevinga ate maama wo waalinawo obira ku ebyo kati olwo transport omugjawa nfudde nasooba bulungi nengenda wali eri mu kagundi ka maama wateekasnenzijawo ekyebiri kyaffe kye twalina okulya ekyebiri nkijjawo ntya agamba muto wange nkitutti aizaga naye nampagira nange akiwedde naye emiggo gindeseemu bambi kisajja kyattu tomanyi kye baamukola nga natuuse eddanza e Masaka ne layini ng'eva eno wansi ku ambias okwambuka mpaka ku Maria Flow nengamba nze ngoba kirooto gugwera wano wendobamu ogwa kuyiseeko nfudde nengenda okutuuka woneera ng'omujagujagu kalayini nakasala nti paka wali enda nfulukinga bakomplaininga enaze ekkola kyenjala kuyimba bali bandabe tunaavaawo ddi batuleke ku benki aka bakooye naye ndyoka ate nfulukinga layini wali walodoyo omwana wambi muyimbi raji nga Grace oyiseewo otya nebwa abeeraawo nga nafunye edda kaadi bakuba we want you gyensanga Sasha Brighton otyo obulatakala nako bambi nkaagala otyo yes neje musanga ntya nze we nalabanga siinamu kaakulya ala Sasha mwala mulungi tudde wali alina kabaaga alinawo biscuit okuva edda ndi mu fasi manyi ofate emikwane ng'omwana omugezi kati bwe mutunulya bwe ntyenjala ennuma akasente nzigaza mu ka transport akale wajjajja mu kyalo eri Masaka Bukunda munnange ngenda olaba omuwala omulungi nze n'ebya lipstick nali nga sibimanyi ndi awo ndi ka tomboy okitegeera nemulala ali namulabye edda nagenda nga omufa tomugaa can we be friends kijja kaluba netandika okweyimbya ega manyi okuyimba no awo no juzi Rema yayina kubaza ennyimba za Rema zetwakolirangako rehearsals zino balinkululira kaliba oli wange yes kati nga bwebuyimba bwe tukolerako rehearsals cause abo TV ndaba n'obuclips obumu bukyaliyo kaze ennyimba zetulimu then nezaba Juliana banaava okitegeera nagera atudde wali nenga neneyimbisizaawo nekana akalito bosima yelelelele tubose ebyo byongamba tokanolibe yanga wallahi omuwala nasituka najja wenanga Grace
hello younger hello how are you akoze nayagalize mbazi yagasudde ngaine eviri mpamvu this I mean mpamvu ebintu emwe nalindirudda wanzi sinalyo ine ebintu embi ezinali simanyi man wala ana balio ngensi gye balimu bali mu Uganda you know so when I looked at this babe yesigane lipstick yali anyomidde dda kandi amulungi nenga twagala mufata oleme kwerabisa mufate ntya agenda nkuba omwenda koko jenaga Grace excuse me who are you and I'm like I'm called Grace Kano Luzungu nalulina nalenze yasoma nangamba bannange can you come and sit here let's share bula koyagala wewe danga njagala nga weda njagala bere mukwano wange nange je nkola ki je mutandika so this babe was like munange oyimba bulungi nyimbira mukwano bwe yekolako njolo mugamba mpako kali nenga simene bakateekako chokanga nali mu secondary can you imagine tomboy muto kati tutuula bulungi tuli mu lubozi tunyumiza kwe kungamba what is your name ovirawa munne nange banzale oluwero naye nazze eno nga ndaba competition ye Kampala eri tight nga bye tunyumya birenge yagala kwatagana kwe kugamba wano nno nemugamba ne so and so nga buluwangamba yimba mu nsomolo nga mane oyimba bulungi nkwatirako wantankwasiza baga wetwava nze Sasha namanya situnajja bakati mwali mu sente kubanga ne mu Eagles byonna no of course so akwata mbage yamuntu but chengamba oli wakwase ebaga manya your friends muba mu mazi yes kati nabaye wabanga ate yali sharp nnyo obwongo bwoli bwali buko antwala mu hotel omulundi gwange ogusooka kali kasiki ka Jeffrey sinza kwerabira ene mbaga esula bitooke yes kati akasiki kali oba Friday nga bali mu ambiance Sasha dangambye tugende wali eri kasiki nga yo abantu abamanyi kyokka nanyumira omwana oyo awo osangira lutaya nga nyakumanyi naawe ye yali abamanyi ati kati oli mukwano gwoli bw'asembera nawe osembera nsembera kinalina tuulako wali neneewumuza kati nsembera wa bwomanyi engeri gye nali nfaananamu yesashorede ng'anyirira viri mpanvu kalipstick she was even beautiful kati nandaga abo abantu era ne baba bali bandaba ng'oli andabye alina abayimbi beyandaga sigenda bamentioninga naye nga newunya n'okwewunya nengamba kikumbe these things exist bana abantu bulijjo badda nze nyina omwami omwali ayo alina ennyimba ze zayimba kadongo come probably namwekanga nengweddalu kati enzirike lwaki naye nga mukwano ye gwa Sasha ng'olijjo wadde mulaba wala nga mulaba ku TV ng'olaba star omwana yandaga ensi getobalina kumanya kati tugenda mu rated next kati waliwo omwami nga womanyi amuwaddeyo sente batuletedde aba Aziza Zioni Rema abayimbi we batyo baje batuyimbiramu ku finals eziva e Masaka enkeera oyo omwami akwata emitwalo 8 agimpanga nze nga naye amuwaddeyo kati saakikkiriza bampadde emitwalo 8 oyolowooza nali mmanyiza Sasha nali muterekerako kati ngero zimuddiza tugende Sasha nga no that is yours wadde mukusa era ndabika paka kati saabitegeera naye namala nebitegeera emboozi yange ekunyumidde mani bannange emitwalo 8 ga zange zaddala zange nga neewako okubeera ekyebiri kyokka kye najjawo ng'owulira kingi nnyo kyali kikubiza Isaac emigo nga 5 naye bakwadde 8 nankubya nanga kyendiko akuba mami yali muntu alina obusungu bw'ettumbizi naye nga asonyiwa abivaako kyotwe twamumanyire tumanyi ajja bivaako ekyo Isaac nga zitwali tujja kumala era tujja kuggwa kalo oyingira ddi mu Eagles kaakati nyingira mu Eagles nyenze mu rated next mukama nanyamba nempitawo e Masaka bwe namala okuyitawo e Masaka ne batusunsula bakuwadde kadi ya we want you onenkubira maama naye nga maama agabagwe singa bikulema n'okulema yagenda okulaba ndabye ku TV omulundi ogwasooka naga nalyoka ayita ab'okukyalo bonna omwana wange oyo omwana anti muyinza yesibimuviri bwati awo nga tokyalina kyongamba naye muna unfortunately tuze Masaka abatute mu house tusanzeyo abaana ba Daniel Kawesa bani hamano yali ayimba nali mpulira njagala nkomewo nga mpangudde mukama bwe yasalawo nago ogwasooka n'ogwokubiri nenzirayo omumanyi kati eyo Daniel Kawesa gye yawangula eyokubiri Grace yalimu Weni Nwagi era Nwagi musange neŋŋamba sigenda powa eyasooka yagaana eyokubiri nera nayo negaana nakoma ne okubiri natwazaako
ne nsigala ku top 20 nga baagala abantu just bali 10 baabawako bye baabawa nasigala mba ne 15 byali byantamyetamye nadda. I want to go back home kulaga mami ne mami yali awooza singa bimulema nakomu omwana aganya ogenda ku ssomero agala ntandike campus. Unfortunately abanda babalungi kangubeko kamu kenkunyumiza nga tugudde nyina mukwano gwange muyita Gloria Natukunda saa zino yeeyita Husna because yafuna omusajja w'omusiraamu kali akagenda okuseesa ofiire wano tonzita Grace twali tulina confidence kuba oli omwana bambi yali ayimba bulungi nga nange mmanyi nnyimba bulungi nnyo nnyo okitegeera kumbe characters ez'omu competitions ezo bambi baba bitaaga ndowooza oba ebintu bingi obaki I don't know ne Katonda luck munange tuba tuli omwo I remember winning gye yayimba oluyimba baby 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 olwa Justin Bieber yes lweramuyisaawo ku last year n'ateekamu obukugu bungi nnyo n'ashakinga nga okitegeera yalina bambi nga atabuka kati ze wenajja oba oli awo bannalowooza oba engeri gye nnyina eddoboozi I don't know okitabuka natabuka kuba nayimba bulungi nnyo ne bajjaji ne bamera olutiko bali bajjaji bali bakudisappointing osiimye obaze okukusudiya kakati une ngendo tandika akayimba nayimba leero nakulabe ku maca Juliana wabadde ng'olaba mu maaso nani nategera kamu nti tebaagala oyimba oluyimba exactly nga so I have to twist and do all that stuff kati nga nakitegedde nendowooza mpiseeyo kati mubali abaali balina oyitawo the top 10 and the top 10 here twali 20 nga twasigadde mu competition fekae nga mulimu Grace Namatu of Grace eyawangula neno ngaliyo Gloria so bantu mwesiri basonyiwa ate lwaki mukulu mariskira nakunyigira lwaki we basoma nagaba Grace kome twayi basemi winners kali bagamba Gloria blah blah Gloria so and so and Grace kane batusoma basoka soma bawangudde kati be basembe ne bagala the winners twalooza ffe tuwangudde banene ne olyoka ne wahage nene ne Gloria nakanyumiza ne Madam Farida nakazwe mwasize okumanya kannuma noma nange ndikamubuulira babi banene tukaba tears of joy oh my god oh my god oh my god lengawa kati oluvannyuma ne bakabagamba bad for you we are so sorry netulooza bagamba bali so bakyagamba mmwe okumanya nanyiiga omusujja gwannuma gwakwatirawo kati ngenda okudda ewa Gloria nalyoka akyuka n'agamba wenyini ku stage how wish those guys still have those things mwandisese ne mufa and for you guys the winners are Winnie Nakanoaji Grace ya Winnie Nakanoaji Winnie Noaji yali wakusatu and for you we are so sorry but don't give up nendowooza bagamba bali abalala kwe kukyuka nengamba Gloria fetugudde aye ne tukaba tears of real bambi sorry I know buli wetukajjukira tuddamu ne twakahaga twejjuka ne tetwakola omanye sooka okukaba tears of joy nomaana okabaaga ddala baba ne tugwa ne biyintama ne ŋŋenderawo mu kyalo ne nkwata nze enkumbi mbandi eyo Sasha yangugumula yakuba ku simu ya neiba nanga Grace Geoffrey utane mu kyalo we babadde gataliiko nfuufa nti ewaka teri TV ne bagamba baagala abaana abayimba obulungi ng'ate balina n'empisa ne mga ate empisa obuyisa kiwedde tujaziiga yabo twali tuzirina okufa otyo naye omanyi mbu zaali zitukunkumukako ne zibuna n'abalala ebiseera ebyo otyo munnange nga mugamba batuyiseewa nga bagambye nateete naye kera ssaawa 10 nga muga Sasha sirinaamu nga Grace omanyi tuyiye engeri gye nkutuusako akasente awo nga sikafuna nga ntuulamu oginya Costa nga ngamba jjajja kiwedde olwo maama yasekaseka ddagala agenda kusomera alimba ajja kusoma nga ntuuka Kampala olwatuuka nga tukkirira nateete saatuukira nayo natuukira wano wabakwano bange ba Jose Mountain awo kusala maro wamama namanyi eyo tewabakana gwe ng'oyenjeera wabayo violence era ogenze ku salama yannonangayo eyo n'emiggo naye nagamba gyenzira munnange Sasha nga mugamba ndi wano nga tukkirira paka nateete
naye nze kuva dda nalinga mwava eyeewuliramu kubanga nzijukira nabeeranga n'ekibuli omanyi bw'oboneebona ennyo olina kyoyagala tokituukako olina akabuli koofuna omwono gayiye bannaye si nfaaki kodi bw'ogireeta oba olemereddwa naye ngamba waliwo otuuka n'ogaba bannaye ng'okubonaabona kususse si kaakuyimba munnange nga nkeera ku makya ngamba oyo kyali wange swipa ne Jose wali waabwe namugamba jjukira baali banzikiririzaamu ngamba tugende nga ntuuka nateete ngende osanga era naye obirayininga nga nno wananno omuntu atali mugezi togenda ayitawo oddamu akeeri titi baali bali awo baki ngamba ayitako manyi kyenakola nagamba erinnyo linnuma njagala kuyimbamu nga bambuuza ogenda kuyimba ki jjukira nali katomboyona bagamba ono agenda ye kuyimba ki ngamba gansobola okuyimba kama nga nsaasira bamadamu gyewantaka walya edi yawe bali bangi nga bampaka chance nkwata akazindaalo nagamba mukama wano ebigaana sidda mu competition we nali nzikomya ankwata akazindaalo nakanconcentratinga bulungi nnyo nzijukira no mami yali yamala wenna suddemu awo mami yali yamala okufa n'ebyokufa bibeddewo so kati awo nyingiramu egos nkwata akazindaalo bwe nalinnya ku stage ekintu ekyandimbongo kyali kimu maama wange yali ayagala nnyo ngende ku ssomero so I have to prove her wrong newankubadde nti mufu njagala abeere proud of me yonna gyali nga nkwata akazindaalo nga nninnya ku stage tomanyi kye nabakola nga bangamba ogenda kuyimba ki omanyi waliwo obwana boolaba n'okatunulya nange nyina akana agensanga nendaba nga nengamba ono nga tannayimba agenda tugamba ki naye nabwatuka abantu bonna abaali mu dance floor baali bagita dance floor nateete ne bayimuka kiti kwe kuŋŋamba sirika olinayo akayimba kange konnako omanyi nga ŋŋamba aye nali mbumanyi nnyo naye nga mbiwulira ku radio sobola okukayiriba nga mugamba manyi it's okay it's okay it's okay nankakakanya deep up ng'oyinza oganyina gye nasomera music naye nange wambikwe kuva ku keeti olwo ng'oyingira mu gundi mu egos nga bagamba tukwagadde awo ate siwootandikira ofuna emikwano obimanyi naawe olwoba afuuse dda serebu baserebu baffe tebuva wala naye batugambako nti wawabangawo like abawala mwena muli bapya mwalimu eyo gundi yali egos new egos mbu naye nga mwinenge gye mwezalawazaala waawo ati olaba bibeera ku mirimu emirimu emirala how about that buli omu olina okuvimba nekyolina I always tell people ate mukulani Tito tosalamu akantu kano ne katambula ku TikTok me I'm a star already you know? I got the voice I got the figure I am beautiful you know abadde kyomwana mama grana kaki ekikujja mu new egos kubadde nali star yes si mu bubi bannayo omuntu ayinza ogawo gundi avimba mu bubi nvimba mu kyemmanyi nange byomanyi ngambe ekyo sikimanyi kiganye sikyo manyi kituufu olwo kati gundi yo muvayo mu new egos ebya new egos okuvayo kwayo biwanvu byali biwanvu but what I know omukyalo oyo yanjagala nnyo naye ate omukyala yanjagala naye taata yanjagala mukulu lutayo bwango babwenkomawo kyakugobera ki kati nze mwana gwe yasooka ndooza n'okutemamu siraapu mu bantu bonna lwaki ate nga tatera takikolanga because I was young in the first place ekyokubiri nga ndi mulalu nnyo ekyokusatu nga njagala nnyo ekyokuna ng'alaba neewunze naga kati noono omwana n'ekyokutatu nga tayagala kunfiira nakusimula naye nga mpulira kalagobera ki oshows oziyiwa tojja mu shows kyokuyimba nali nkwagala nnyo akazindaalo nga njagala akazindaalo nyimba byabwerere nga ate oleeta show ze baali batuweerako akantu no I was byalinga bingi nga bamanyire ebya group naye wabeerawo ebigambo abaana baatwogereranga ebigambo olina agenda nayogera ki naye nze neebaza mukama nti muzeeyi bamugambanga ebigambo naye ng'asinga kufa ku talenti yange bamugambanga omugambo nga gutokomoka every time ate nze ganjogerangako nnyo lwansonga bali balanga ndi daddy's favorite I know wainanga feve eyo yes njebaliza mukama daddy yanjagala nze mu bayimbi bonna mwene ensi mu Uganda teri muntu yanjagala nga daddy kati mami teyanyiganga omanyi olusobola wange omuntu alitanyiga kubanga omuntu banyigira muntu nga okola ekibeera nawe kiragira ddala nti waliwo ekiriwo there is something but me I was nga nzija
oba nyambadde patra oba ndi mukadress kakomeno nga bw'alaba muwala we Patience oba Pius bwakulaba nga bwandaba okitegeera because I was very free omutima gwange gwali free ne mami abiri nakatakyogera agamba omwana oyo obuzibu bwonna alina obuzibu bwonna but she's kyali kati obutandika okweyimba gwe wekka ng'otandisa okuva ovuddeyo eri tofuna challenges main issue yaliwo ate nga naye omuzeeyi yali agibambye agivubiikiriza we started coupling with one artist of one artist netubeeraawo mu relationship ntegeera bitisorganizinga mujja kulwanira omwo naye teyatugoba still era teyatugoba kapo yalina nedda enkale tonkwasa n'obuko ojala kunkwasa obuko otyo ebyo ne bibaawo bambi n'abigumira avubiikiriza amawulire later on oluvannyuma ennyera nga bwomanyi issues zajjula olwo newe nabeera nekitonsa naliyo yawe twabeera relationship nekitonsa naliyo because nali saagala mulyamu lukwe nakyo kyagala ku kitonsa malinga munyumira nekitonsa kyakyatuukawo kitonsa nga bali mukubere ku nyimba z'omuyimbi wange mukubere ku nyimba z'omuyimbi wange what happened? He used to be so caring. Koja yali anfaako. But what happened? Siso akwesalira musango naye naye saagumusalira but I think mukama yamwagaliza omukyalo oyo gwalina nga tojja kusobola ddiini oba tojja kusobola kusiiba ayagala kojja nga si musiraamu yakyuka ndowooza wemali sijja kulimba atosobola kunnimba ate nawe yandibadde musiraamu omuntu womba omwagala you do anything for them ate ddiini fena tusinza kituufu yooliawo nandikyuse but issues naye wayagala kitonsa infact kitonsa yakwagala nze kitonsa bannanga muyimbi wange bannanga omuyimbi wange nembuuza promota bambi yanjagala nnyo bambi naye wansubya gomesi mwana wange ogenda kufuna ey'omulala amiina mukama yataakinjagala ate omulala aliwanga tulina omwana omuzzukulu taata w'omwana ono yabampa gomasi kalabe taata w'omwana ono yabampa gomasi taata w'omwana because I can't believe it kati Grace oli maama wow you can't believe it I can't believe it I'm one and a proud mother omwana azazaala omwana I mean omwana I didn't see it coming atanze kulabanga omwana no I just byali bizibu byali bizibu gwenga nze naawe you know everything but for my fans byali bizibu it was a very decision je nakakola mu bulamu eyokuzaala ekyasinza okubeera tough why call it tough yeah because when you just get pregnant and you're not married with someone it's actually hard okuva mu time gy'omunnyonnyoleramu nti munange yange ndi lubuto ate abaana baliyo bangi you know mami I inspire a lot of girls there kyobadde okimanyi nnyo and please if you don't feel like just be careful so becoming a mother should watch out toina it is really hard it doesn't matter whether you're a star oba olinayo akayimba oba tolina oba olina ekiduuka kyo kyolaba wali but ekigambo ky'okubeera single mom kizibu saagala twebuzeebuze mulimberimba abantu eyo it's hard kizibu kitya it's very hard muki but of course kyangu kimaze okubeerawo tusooke tumene obuzibu ki obukirimu kubanga kati njagala abaana abali eyo baba basuubira nti kasi omusajja omufunamu omwana mba mmaze tokikolanga ekyo bali beepikira abasajja abafumbo please don't n'ekyokulala nga tetunaddaku ekyo kyabasajja abafumbo bwe kiba kizze please bear it and be proud of it however hard it might be it gets soft naye nga kizibu ontegeera mami sina kutegeera kyenjagala okutegeera kizibu kitya kyenjagala okumanya oyamba omwana ali buli mulimo being a mom is a full time job true I agree with you kati mami nga wogambe wali dota wange aye nawe nompa dota you get so it's really hard it's hard life man don't be there and play with this thing and being single ng'oli mama no mune daddy w'omwana wabaawo njagala ofukumula obwana butandooza singa kati nyina 10 mama myezi ebiri naye please don't toweefuula single mom kibi naye ate kirungi do you regret the act eyavaamu omwana ng'olina taata w'omwana omanyi lwaki si regretting it is simply because
nina grana ate grana yafuuka maama wange. But the action between their grana and the father, gwokuleta grana mu nsi, do you regret the action? What can I even say about that? I don't think I can say anything about that. Kuba ekyokwogerawo sikimanyi. Wawe ntandika okyogerako ate kinene mu ekyo nga nkirambulula omuntu okitegeera. Nekyensobola okugamba bw'oba ozaalira gayi nga waali, that's really nice. Nene bwatabaawo, we still move abakolubu b'emitima. So naye bw'obeera mutiitizi muganda wange ensi esobola okukwatako. So what you're saying, nti bw'oba osazeewo okufuna olubuto manya nti omwana ogenda muzaala wuwo, toza tulina gw'ozaalidde. Olina okuba ng'oli ready. Ate n'ekyo nakyo kizibu okuacceptinga. Buli lw'onyiigamu owulira ng'oyagala oba okola otya. Naye Mukama wakusasira n'obeera n'abantu abakulu abakubuulira n'abantu abakwagala kati ffe tulirako ffe tulina mu limelight. How about omwana ali eyo? Kyovala mbadde njagala nnyo oyogereko naye. Kyebadde njagala oyogere naye. Omwana ali eyo. Muganda wange ng'ogenda nagenda nga ne family yo tesaayimirira nawe. Oluusi some friends became family, blah blah, mommy, you guys are always there. Yes. But how about gongoli eyo oli mu kwempapalika n'abalenzi muganda wange? Omuzinga gujja kukuba. Naye ojja kumala owangula ekyensobola okugamba lwakuba nze ne kale ku nnaku gye mpulira si busungu. Ejja lwa lumu nno nze mbeera happy. Ejja ddi? Ng'omwana alwadde. N'alwala leero n'alwala enkya n'olwala luli. Bino byonna bisigadde byangu. Nze bino mbyogera out of experience. Ne batandika n'okujjajinga. Ennaku endala wejjira ng'omwana wo basobola okuyimira mu kamera ne batandika omuweereza ebigambo ebisongovu naye nga kitaawe tasaadde okunyega akagambo. Kugamba nti okudifendinga omwana we gwamanyi nti it's flesh and blood, yes. Nze sina gwe ngamba ndaba mbuukira. Saagala muntu ambuukira. Chegede mami. Nkitegeera. But oyogeza n'oyogera ku kino nyumiza mama wange nyumiza bafaani bange. Yes, olunaku lwateeka omwana ku platform. Nzijukira olunaku lwateeka omwana ku Facebook. Abantu bali heartless n'avaayo kuno okwogera ku mwana. Sina mwogerako. Gambira ddala nti omuvuma. Ekikolo ekyo kyali kya buntu. Kyensobola okwogera nze ng'omukazi. Teri mukazi akera ku makya n'azaala mwana akkiza nti omwana we mubi. Teri mukazi asobola kuba niwaba nga alaba nti omwana we yeewalula tasobola kukkiriza nti omwana wange ali bw'ati. Teri muzadde. Taliyo. Kino nga Grace Khan. And no one oluusi tusafaringa ebintu mu nsi muno. Naye nga kaasi ezina gye ziva. You know? Kuba waliwo ekintu nga ne Katonda akitunulamu. Kozi yabimala. Byonna tubikola ku nsi tukola ki, but God is the overall. Nga naye akitunulamu n'agaana ono omuntu. Kati ogenda kulaba muntu abona atandise okusabiriza ku street agudde eddalu nga you don't know some of the things bye bakola. Ate ekintu ky'obulamu mami omwana aluma. Omunyumize nze sweeti. Manyi okimanyi. Nze omwana oli ne bwasonga busonzi mu mwana wo. Tuvaawo. Ebirala byonna obikola but omwana wange tuvaawo bubi ddala. Kubanga bagamba n'akujja emize. Era baginzija ddanzi ng'Abaganda bwe baalugera. Ate nga bajja kuginzija. If they don't just take out granas, I mean, bananjogeza n'oluzungu olufu ng'ate ndomanyi. Obusungu ati olwo bubadde bunninyi. Zikakkana mami waali wano. So ogezi noga nti no omwana ne bamuzza ne batandika okumwogerako. Taata we atavaayo wadde okwogera ekigambo kyonna. Wali oyagala akole ki? Sina kye nali njagala akole. Because you know men. Afuse twayingira mwezi ogundi bazita cat fights ez'abakyala. Kubanga wotunudde. Oyina engeri wa platform abantu. Oyina n'ekirala sira nakye njagala akole. Muyimbi. Yamanyi. Sikona ku mukonga sitegedde. Alabika musuubuzi. Musuubuzi asuubula ki? Yamanyi. Metoka minyolo. Nambadde mumanyi mami era singa. Wandibadde omumanyi. Sagala kola nsobye. Bajja kasala abaana abo. Tebali asobola kasala. Gamba nandibadde omulimi gwe yamanyi abantu bakyusa emirimu bulungi. True that. But kati gabo kale bwakusudde ne banga lyonna. Singa ajja n'agamba Grace, I'm sorry. Let's start a family. Are you ready to forgive? Ekya family mami kyoyongedde kati kye kitasoboka. Lwaki naawe? I'm sorry. No. Family tesobola kubeera. Okuzaala muntu kitegeeza mbu no. I mean, no. Kati siri family analyzer.
njogere ete ebyo sijja kusobola kunnyonnyola nnyo naye kyensinga okumanya nti nze seetaaga kuŋŋamba sorry nze ng'omuntu namusonyiwa dda nze ndi am a Christian we forgive nasooka nno nennemezaamu nga simusonyiwa nkugambye nakulaba nga bwe musanga nsomukuba ecupa ku mutwe n'afiirawo taata wa grana yes ali munyiivu nnyo naye neneewa ekisa mu nze ate munene ennyumirwa obulamu newewummuza waliwo nno okwewummuza naye okusaba katonda n'akuwa ekisa noga no that is why right now I respect him wherever he is I don't know where he is saagala nakumanya oba ki oba kyaliko naye neneesonyiwa kasita weesonyola gwe naawe you forgive yourself so ofuna emirembe naye nemusonyiwa obusungu tobuzanga ku mwana sisobola kubanga lwa bakyala oli malayika bebi wange bw'omanyi oyo nti oti maama wange nazaala ate maama wange we maama wange yafa she's my mom so I call her mama she's so amazing ate daddy we naye nemuleka mu ngeri amanyi taata we amumanyi era bali bamitinzeeko bamutuma erinnya like mami onzise seriously yontwala wala nze munne yes kale omwana wange tamitinganko ku daddy we nye yamitinga jjajjaawo omusajja azaala kitaawe namutuma erinnya n'amanyi that is good and we are so proud of that ebisigadde mukama kyaliyagala kyalikola alina naye kati mwana wange nkubuliranga nnyoko abantu basobya ate era netubasonjekega tetuli miti tusisinkana bwakera kumakya najja neyeetonda naye Grace Khan nsonyiwa ensobi zaabawo ono ya misleading ono yanga webiti oba natya nali mu shock biki but now nkomyewo nga tata grana tukuze omwana mami ekibuuzo ekyo kyayagala okumbuuza kati nyinza obutasobola kyogerako negambye ame Christian ate namusonyiwa dda nekyo kyogambye nti wendimala okuza nvudde mbulwadde simala nkoze bwenti bwenkyogerera waneeno buli muntu asobola otegeera endowooza yange endowooza eyo nagirekera katonda asalewo ate nga mmanyi luliba olwa lumu I think I will laugh last kisigenda ekyo kiddamu naye ndabika nja kuseeka ogusembayo challenges kizosanze okubeera maama asoose ebisinga obungi soka ompe ebirungi then ompe n'okusomoozebwa kw'osanze kati nga ggwe maama naddala ku lunaku lwaba maama Grana is amazing and Jessica knows that and Jessie olusabeera naye Grana mwana mulungi Grana teyeekabya it's okay, Mulunji, she's beautiful. Oh. Yeah, it's really amazing giving birth to a beautiful baby. And echokulala, Grana musombo yi. Nga mama. Now your mother, welcome to the club. Team no sleep. Mama, boto. Kati okuva mbuto, she was so amazing. Anyuma okutunulako ebirungi byendiko. Ekikulu ebirungi alina bingi naye binsobera kyakubiri kinengeje kibigulamu bwe kati akalina bana kyatanisedda okufa owanga nti mubiguzi obula nombuuza how is Grana bwabanga tisimunafunafunga nkugamba kigambo ki bakimanyi be kodi zaffe babesinana mukasa ba anti be babiga ntendo abigula bambi abigula so I love her structure I love her she's beautiful the other thing is she's omuwala mwana omuwala aseera na nnyina kituufu bwe kiri always and forever era ekyo mukama sigambye nti abaana balenzi but mukama yansaasira nakuwa omuwala tutula mu nyumba netunyumya omusolo okukaaba babiri n'ekirala waliwo decisions zembeera njagala otekinga nga ziri very tough zesaana kwogera wano niba omutunulira bwenti naganana yeah so I want to make her proud ate n'ebibi ebiriwo mu media nti oba kino oba kiri ajja kubitegeera kuba muwala ajja kutegeera n'ekikula before having her nalina abaana b'abaganda bange baani benalabiriranga ne mbayambako school fees here there nabo bye bankola ne babinkola nengamba no ate ye Grana tajja kukola ebyo okitegeera so I think I'm so proud of that girl family yange nakola ekika n'ekyokulaba ngenda kuyimba nnyo ngende London tutambule mu nnyonyi tubira bya birungi byemulabamu omwana wa future kati challenges kusomoozebwa nga maama omupya omwana nga yalwadde ojjula omusitula omutwale ku kikomera ky'omuntu omusuulewo otambula ogende ogambe kasita mulamu omwana nga yaladde ofuuka omusabirizi
nedda njogera challenges omwana nga yalwadde akuleetera okubeera cheap otya weegula ku kitaawe n'okuba essimu ne bakunyiga bizi weegula ku famire ye ne bakulaba nga atalina makulu naye ng'ensi ekulaba oli w'amaanyi omwana tukyali nno ku kyabulwadde taggwaayo challenges zimuliko omwana kasitaate ffe abali mu midiya bamanya nti muyina obutakkaanya ne muzeeyi we gubula asala n'owulira ng'oyagala weewa obuto oba weetuke omulekera ani anti weewali ku birungi ebirimu you get strong tegera mami I know your mom yeah 7 times 7 yes it only takes a strong woman to understand what I'm talking about. There are a lot of single mothers there. Bainanelekawo abaana baabwe ne bagenda bambi ku kiryo. Tewali alekawo omwana we nga tamwagala. Naye obulwa ekiddako obulwa option. Ate simanyi oba mu nsi zonna bwe kiri naye ate bannayuganda babonereza bw'obeera single mother obanga ekyenyinyalwa mostly babonereza batya ku socials babonereza social media of course nze kwendabira abantu leave alone these people bali mu media betukola nabo bo mmanyi embeera yaabwe n'engeri gye nneeyisa ne wenaba ngambi nti kino kirwabe kino but I'm talking about these people bano abaana bakambwe banyiiga nebeerabira nga tinabo bakuvuma ne nabo bakuziba bamaama baabwe abasinga ennamba esinga mukama wakuwanga blessing omusajja wo naba nga waali munaye be a good person to that person but still waliwo ne bataata abaatulonda kati nze okimanyi nti bills zange ezeddwaliro na buli kimu everything zasetolingibwa muntu ali eyo ali London bambi mukulu Samuel sinza nagaana kwogera thank you so much bless you thank you everything okuva kagoya kasooka ate nze sina budde bukwekerera kukwekwenya muntu nga oba nga tulina kyewakola omuli ayinza okiraba ng'ekiswaza but I even wondered mukama oli bamalayika be yakola n'abalitambulamu bwa he did everything. Do you know going to St. Francis Nobel week number? Rubaga St. Francis private. Jumani. I was that is where I was. You get. Okuva ku day one probably I was a friend to that guy kubanga nina it was I think myezi mukaga of my pregnancy or something. But he was there. Until olunaku lwe yamiitinga ku gigi nga zeeno yamulaba alina emyaka si juzi wanera yamusangana ku ddwaliro so waliyo bamalayika mukama nga yabaleeta nga ye katonda amanyi God always knows wange obaayo anko ayagala nedda njagala nga tumbawumba osibirira entanda abaana abawala tusibirira entanda nga tumbawumba mukwano gwange abaana abawala bali eyo I'm talking to omwana omuwala omuto ng'ogamba Grace Kana inspiringa webale nnyo webalire ddala sweetheart si kyangu okubeerayo ng'olina abantu abakwenyumirizaamu ate era oluusi n'abatatwenyumirizaamu tebali nayo nze tebali natannenyumirizaamu simumanyi kubanga bennyini abo balaba abaddeyo ne batuzolera ne muyisaamu obugambo obwo ayi mwe musinga otutwagala nze mbamanyi they love us so much but simply because bambi awulira ayagala oba abeereko Grace waali katonda aganya omuteekawo okuba alina omutima omubi ojja abeerawo bw'oba weeklininze God is always there. Twina abaana bangi abali you want to become an artist waliwo abaana bangi ali alina position wayagala abeere honey soko ekisookera ddala katonda oyo omulaba soko omutrusting ekyokubiri give respect to elders abantu boolaba nga oli akusingako oba alina waakusinga muwe ekitiibwa ate n'atakusinga nze mami upcoming bangi abajja gyendi sorry mbayise erinnya ekyamu rising stars nagamba Grace njagala kola bwenti Iris njiwawo omubiri nkuyambako kyensobodde negamba yo olina kukola bwoti kuba amagezi agasinga gego omukulu utaage yatuwa ne muvaamu nekyali wange ndaba Jovan kati alina bandi bamwanje nabo bakoze ebintu byabwe mpola mpola Betina namukasa wakabyo naye omanyi ekituyambe si sente ekisooka katonda ekyokubiri magezi ge twafuna ku muzeeyi buli kyeyogeranga ng'osuula mu mutwe ofunamu yes obuzibuzibu bujja naye bivaawo nekirala nti tulinamu naffe obuze ate munaye omuntu gwota okula naye golooza agenda kweyisa 100% true that olaba n'abalongo balemagana yes so mukwano ekisooka beera focused nga naye kiba kino ekyetimba mu lugendo lwo don't look back okulemerwa kyabuntu
be determined ekisembeyo kuba ekyabakabi beera nga Grace can know your worth. Naam. Naye wange Oma yaliwa Oma Prince Oma Prince Oma mumanyi muyimbi munange muyimbi muno she's an artist enyimba zikunyumira nnyo bale mubere bulungi bayi kawadde kanzitanze sorry nerabidde Grace